N'omulundi guno mbalamusizaako munna abali ku pulogulaamu eno. Kino kye kitundu ekyokubiri mu emboozi eya munnayuganda abeera e Bungereza. Ono eyampeereza ekifaananyi ky'omuntu gw'ateebereza nti naye bwe yawuliriza eddoboozi alabika ye muntu y'omu gwe baali bamusindikidde omutemula ng'abamafiya abali mu State House ya Uganda bagezaako okumubbako ettaka ly'ekika ne bamutulugunya ne bamuwamba n'abaana b'essaawa eno baliira ku nsiko ne bamusibangako emisango ewaka ne baleetawo drone naye ng'ekigendererwa kiri nti baagala okumubbako ettaka lya nnyina lye baazuulamu ebyobugagga eby'omu ttaka. Yali ajjanga mu Uganda nga bwe muwulidde ng'era bwe tusembyeyo bano abaagala okubba buli muntu alina akake. Mu abantu ababeera e Bulaaya, buli wobeera e Bulaaya ng'olina ekibanja kye waleka, buli we basanga ewatali walime babuuza awo waani, nga bagenda mu minisitule ya Lands oba nnyumba bamanyi yaani, bakutegekera nkwe za kukutta kukujja mu bulamu, ng'olwo bamaze okufunayo ow'ekika gwe bayitiramu n'ababuulira byonna nga bamuwaayo obusente obutono. Kati bwe bamaliriza ate mwenna babatta lumu, gwe nannyini kintu bakulinda lw'olirinnya mu Uganda, ate ono gwe bakozesezza bamunoonyeza omusango. Either bw'atakkiriza busente butono bamusibako ekisango ne bamusiba n'atunda buli kamu, omwo ne bayitira mu kavuyo okugula ebyo ate bye baba baagala okubbako, ng'era bakuwa obusente bwe bumu. Bw'obigaana era bakuteekako emisango eminene ne bakutwala ne bakusiba. Ekisembayo bwe balaba owalidde nnyo kwe kukutta. Kino kye kitundu ekyokubiri twasembyeyo. Omukyala Christine Tusiime Griffin ow'e UK naye nga yava mu Uganda abadde ajja abeera mu era munnayuganda atunnyonnyodde engeri gye baakozesaamu mukulu we. Abantu benjogerako bali mu myaka 60 n'okwambuka waggulu okusobola okumutulugunya. Naye akola atya okutoloka mu Uganda okuddayo e Bungereza? Pulogulaamu kino kye kitundu ekyokubiri. Kati gwe bw'obanga olaba nga lwero lw'osoose okulaba, genda ku Media Choice Television onoonye pulogulaamu ekitundu ekyasoose, oba mpeereza message ku 0702 845 59 ku WhatsApp nkuweereze paati esooka mu linki osobole okugoberera gye byatandikidde mpaka saawa eno gye bikola ki gye biri. Awatali kubalwisa kambajjukizeemu akantu kano nti abantu mwenna abali e Bulaaya lubaala embeera n'embira oteekako, sabanga bw'ojjukira nti ne mu nkola eyaffe ey'ekinnansi osobola okufunayo obukuumi. Kati kubira abakooki ku 750 260 ne bw'oba weetaaga bujjanjabi obwaffe obw'ekinnansi naddala mu abatalina maanyi ga kisajja herbal medicine basobola okugikutuusaako wonna mu nsi w'oli. Sitole eno ekaabya kubanga erimu obutemu obwatuuka ne baminisita okwagala okubba ettaka ne beenyigira nga beekwese mu pulojekiti ya World Bank. Omukyala n'alemerako ne baagala n'omukuba amasasi ng'akutte ku mmotoka ya minisita. Yali minisita ki? Mugenda kubiwulira nti basobola okukuba amasasi ne bakutemula, naye nga bba ekiri emabega buli w'okuba omutwe tewaliiwo ayamba. Ne bw'oyingira woofiisi yaani bonna olukwe baba baalutegeddeko, era bw'ofuluma bw'otyo oba mukweraliikirira, ne bw'oyingira oba mukweraliikirira, ne bw'okwata katebe yadde kacupa k'amazzi. Ate mwe abali e Bulaaya kikabuka kuba buli ke mwaleka mu Uganda bakalondoola oyo ayina ki, kati ne bakwetegekera ofe. Kino kye kitundu ekyokubiri, katugende mu maaso. Bwe bakutwalira mu ministry obunkenke bwaliko ngolooza ogenda kufa, mwagenda mu kizimbe wangamba wagenze naawo n'ogenda n'abaana bo naki, bano abasajja ba gavumenti nga bakonaivinze ne ba lawyer n'abalala. Kaakati
nze nafuba nnyo ku byonna bye baakola, nafuba nnyo okufuna letters of administration nga byonna bye tukola ne meetings abootinga naye nga nze nzirayo mbalala nfune letters of administration. Kaakati ab'amazzi bamaze okugenda mu kibanja balebolinze Kindo okay kati nsoko ombulireko ettaka saawe eno liri mu mbeera ki kuba wamala doc processing letters n'otambula n'ogenda kati ettaka saawa zino ettaka liri still liri blocked yadde nafuna letters of administration na wandikira RDC mu January nagenda mu office ya RDC 2023 nakola lokasi meeting ku ttaka nayita abantu b'okukyalo nayita abafamile buli omu n'aleeta suggestions ze ne bagamba ettaka ly'abazadde ettaka lya famile tuligabane n'atuwa olunaku nti tuyita abantu nga 25 January 2023 ettaka ligabanwe buli omu abeere n'emirembe kyamutima afune paati eye abaana bamulekwa bafune paati eyaabwe nange nfune paati eyange netiwaka y'ekyanzi kyanjaawo simanyi okireka waliwo akkubirako tewayankubira oŋŋambye nti ne mukkaanya nti buli omu afune ekikyewe ensembe y'okuwulira kati RDC n'atuwa ebbaluwa nti njitwaliro chairperson LC1 ayite abataka nange ne kyamutima tuyite abafamile bajje aleete omusaveya tugenda mumusasula ettaka baligabanye kati nga 25 fena ne tuva buli omu ensonda gye yalimu ne tugenda mu kyalo ne mbateeka mu transport abateesobola ne bajja nga 25 January 2023 ne tubeera ku kibanja nagula n'ente namba nga tuli mu kujaguza tumanyi emirembe gigenda kubeerawo buli omu agenda kufuna akake teri agenda kutawaanya munno RDC teyalabikako batuteeka ne ku TV mbu ababadde balinze embaga mbu ababadde abakoze embaga y'okugabana ettaka ya torogi yatusindikira b'amawulire bokka ne basindika bakifeesa okubeera nga batusalawundinga balaba ekigenda mu maaso naye teyajja kaakati n'enzirayo wa Administrator General nemubuulira ebyabaddewo nenfuna ebbaluwa okuva mu State House ng'egamba nti nze nakoze fraudulent ne RDC nti ngende mu State House kati ate RDC n'akomawo n'ankolera report ng'egamba ng'ettaka lya bazadde bange nti yabadde akoze arrangements tusinkane tuligabane nti naye ate nti yafunye abakulu abamustoppinze nti naye ansindise mu State House ngendeyo banyambe kaakati ze mu State House saagendayo nagende wa Administrator General kubanga nali sina letters of administration ne batuwa olunaku nti tugendeyo 14th of February 2023 nengenda era ne tugenda nga bwe twali mu awaka mu meeting
era bwe twagendayo wa administrator general kati twali tulinze administrator atuyite police yino flying squad from Jinja Road banoonya banjagala bantwala muntwala wa tukutwala Kanungu nembagamba Kanungu gyenva nti oddayo tukutwala nga bate muntu alira ki nti OC station CID w'Embalala agambe tukutwala Embalala ku police ku musango ki nembagamba nze sibeera Mbalala nti kati tukutwale Kanungu nengambe Kanungu sinayo musango kati netubeera mwolwo abantu ne banyamba baali baze kuwoza misango gyabwe egy'amataka ne bagamba omukyala kino tekibangawo wano ku office ya administrator general omukazi aze n'abantu be administrator abalinze tanabayiza mwe police munoonya ki mu kizimbe kya administrator okutwala okusiba omukazi ono alina musango ki ku myaka gye abantu ne baneetooloola abantu ne bagaana abantu omupoliisi ne bamublockinga completely kaakati abo bwe baali bansupportinga nga bandifendinga munda nali ngenze akaana kabenda akawala kali almost 30 kafuna omwana nga kalina omwana bebi wa myezi 10 kati abo abapoliisi baali baze ne muwala wa Kyamutima abalala nga baali wabweru wansi y'omuyembe kakati abalala nga bavaawo nga bagenda ku motoka kuba mwana mwezi 10 nga basanga mu house galo ne driver nga bamugamba mama w'omwana agambye mutu w'omwana naye bwe nali nva mu motoka house galo oyo namugamba tova mu motoka ate tekubaako omuntu akwata ku mwana ne mama we namugamba kati omwana yali nga mugezi kati ne bajja abasajja babiri n'omukyala omwo omukyala twamusangawo ng'atudde ne muwala wa Kyamutima ng'alina olubuto nga atadde n'akagoyi ku kibegabega so nno nga bagamba nti tuwe omwana maama w'omwana tutumye omwana house galo ng'abagamba ng'abatunuulira ng'asitula omwana ng'amusembezayo munda wakati y'emmotoka kati ngagamba tuwe omwana gwe va mu motoka fuluma wabweru leeta omwana maama w'omwana amwagala kati house driver yali alinga yeebase mu ntebe ng'amenya omugo gw'entebe n'asika oluggi n'agalawo oluggi ne batambula bonna ne bagenda ku gate eri gye twali tebayingirayo bafuluma ne bagenda kati ne bamanya nti babadde bagenda kubabbako omwana ngeno munda ndi ku lutalo ntuyana poliisi entwalaganya abakazi balina emmundu zino emmundu ezimasamasa kati abo ne bamala abantu ne bavayo ne babagoba ne balinnya boda ne bagenda meeting Kyamutima ye teyajja era ne tugenda administrator ne tumumeetinga ne tumala bwe nali nva mu meeting ya administrator nensinkana military mu corridor omu secretary wa administrator nampita n'agamba madamu jangu nengendayo nantwala mu room bwe yantwala mu room nenyingira ne military neyingira ne bagalawo oluggi ne bagamba twagala kubuulira obwedde okuba amasimu gonna g'okuba saawa zino togenda kuddamu okukuba simu n'emu leeta amasimu go ng'amasimu baganzijjako nga handbag baginzijjako nga bagamba emmotoka ye eririddawo olwo nga mukyali wa administrator general
mu office munda wa administrator general munda mu ma office ebyo babikolera omwo munda omwo abafamile bo balabye omukyala nga mpita bulungi secretary akola ku reception ewa administrator yeyampita yeyantwala mu ruumu nga bagalawo nga bambuuza obwedda tolina musango ekanungu olina musango ekanungu olabyeko poliisi leero ne mukamba ndabye poliisi naye poliisi byeyogera sibitegeera nga kati nga bantabukira nga bagamba bantwala nga batandika kunkwata vidiyo nga batandika kunkuba bifaananyi kati nga batandika abalala bali mu kukuba amasimu babuuza emmotoka nga bagala transport emmotoka ejetuuke banfulumye nga banteeka mu mmotoka ng'olwo bakugamba musango kiteboogera musango bo bakola ebyo tewali musango tebangamba musango naye nga bangamba nti nsula kanungu nti bantwala nti nteeka okusula kanungu nengamba kanungu mbadde gyendaga ndina passport zange mutwale passport mutwale ndangamuntu amasimu mugatutte nze muŋŋambe mumpolo enkeera ngenda kubasinkana mumpe ebintu byange bwemba nga sisobola kudduka nga sina passport sisobola kufuna na sente nga sina ndangamuntu nga bagamba madamu tukukutte olina olugezigezi olina amagezi mangi okubira abantu ogenda mu maofiisi weeyita ki nga bangamba nga banvuma buli kimu kyonna kye baali baagala nga nkaaba nga nkuba endulu ngamba bannange naye mbonaabonera ki nga ndi mukazi mukulu siina musango siza musango njagala kufuna letters of administration zokka ze ndiko nga bagamba nti olina emisango ate olina olugezigezi nti gwe lwaki bakugamba nti ogende mu state house ate gwe lwaki waze wano nimugamba mu state house oyita okuva kanungu okugenda mu state house nsooka kuyita Mbarara mbadde n'ensonga nga ewa administrator general gyenjagala okusooka okutereeza male ngende mu state house nga bangamba kati tukuzaayo olina omusango guli sanctioned enkeera olina okugenda mu kooti the following day ogenda mu prison nga mbagamba nti kale nga nzikiriza kati nga badde omwo kati bwe mala nga nkuba enduulu nga mpita abaana bange kati secretary n'atya n'agulawo oluggi katono n'ayimirira wakati y'oluggi kati nange nembuuka we nali nempita ku kagapu ke yali aleseewo nemuyitako nenziruka nengamba abaana mudduke mukwate buli kimu nenkwata baaga zaabwe nengamba mwanguwe bagenda kunkwata gye bagenda okuntwala bangamba baali bantwala mu safe house nengamba mugenda kubonaabona bagenda temusobola kunzijjayo nga mbuuka nga mbakwata nga tweyingiza mu mmotoka mangu buli omu nga twepanga buli omu ku muno nga ngamba driver vuga nnyo nga driver akwata mmotoka ng'avuga kati twali twakamala ng'eddakiika nga 6 minutes nga twakayita ku gate abaali wabweru mu kayigo nga bankubira nga banoonya nga babuulira ekibaddewo nga balaba emmotoka ya blaaka nga teriiko namba ng'eyingira haliya ya blaaka kati nze nga nadduse dda kati awo nenziruka driver nantwala e Kampala ekyo yali agenda e Kanungu kati nenzira e Kampala kati bwe natuuka e Kampala nali ndi awo ewa administrator general wali oli wa administrator general w'e Kanungu oba Mbarara Mbarara waliyo kaawo
Administrator General offices zonna ez'ekigezi ziri Mbarara. Nkutegedde bulungi. Kati nga ngenda e Kampala nali naakamalayo ennaku nga 3. Nga nfuna summons. Nga abakozi bange Kanungu nga omusajja ankubira nga nsindikira ebintu ku WhatsApp. Documents injunction. Nga bansindikira injunction nga bansindikira summons nga bangamba nga sister wange agenze erukungiri mu High Court aguddewo omusango. Kakati bwe bagulawo omusango nga bakola ki nga bampa over 14 days. Olwo omusanga guddewo gwaki ng'akuvunaana ki sister wo? Omusango nateekako nali e Kanongo nateekako ekirango. Nengamba abantu bonna ababadde bakozesa ettaka lya Muzeeyi Bulasiyo eriri mu kyapa mu manya ga Beeri. Nze mwanyina wa Beeri ntegeeza abantu bonna abali mu kukozesa ettaka nti mbawadde emyezi 3 baharvestinga emmere yaabwe bajjemu ekiri mu ttaka naye tekubaako muntu yenna anaddamu kupangisa ettaka. Ettaka tulina okusooka kutuula ffe ng'aba famire tumanye ettaka alipangisiza atya. Nenteekako contacts z'abantu be balina okukubira naye tewali kupangisa. Kati period eyo yali egenda kuggwaawo myezi 3. Ate sente abantu ze bapangisa mu ttaka zaagendanga mu ofiisi ya RDC ne DPC. Nga sister wange gyaziripotinga. So nze nali mbasitopinze. Nga tebakyafuna kasente mu ttaka. Nga teri apangisa teri bapangisa bapya ng'abantu bali mu kuharvestinga mu nnimiro zaabwe era ababa bagenze kuddamu kukabala kukola ki nga ntaddeko omusirikale ne manager balina okubastopinga. So kati ettaka ne bali sister wange ate n'aliteekako injunction. Kati gwate omusirikale jukira DPC abakulira poliisi omusirikale gwali otaddeko ye wamujjawa? Nze nafuna security guard from a security company from Kabale. Just to monitor me. Nkutegedde. And to monitor what was happening on the land. Ng'alina ne uniform ye ng'alina ne batuni ye. So nali nina omusirikale just wakungaadinga kubanga waliwo olunaku ekiro kye nasulayo. Abantu ne bajja nga baze kunzitana mikono. So naye nga ninawo abakozi abalala wabweru naye nga tebali practical be banyamba naye abantu nga batulumba baali baze kunzitana mikono. Bali ne babeera nga boogera ne tukuba amasimu era abantu batambula ng'obawulira nga batambula wabweru. So okuva olwo nenoonya security nenkuba waliwo kampuni ya Garuga nembakubira ne Garuga namukubira nemutegeeza nemunyonyola ebyabaddewo byonna kati nenfuna omusirikale. So yaliyo mu kibanja naye era nga tebakyagala nga bakomplaininga nga nago banzigulawo omusango gwa kuleetayo omusirikale. Nago omusango guli e Kanongo. So kati ne bagamba tugende mu kooti olunaku lwe twali bakugenda mu kooti e Rukungiri nza the day before ate poliisi yansalako e Kampala.
saasobola kufuluma mu nyumba, poliisi yali enoonya nga balina warrant of arrest nga banoonya kunkwata ate enkeera nga alina okuwapiyalinga mu kooti ebikunjiri. Kati my sister yapiyalinga yekka nze saasobola. Naye nafuna looya nenjogera naye nenkola affidavit yange buli kimu n'agenda n'atuuka era omusango bwe bagusoma ne looya n'ateekayo defense letter yange omulamuzi n'abagamba ta omukadde kyamutima asooka agende yeetereze n'abafamire kubanga omulamuzi ategedde nti ettaka lya famire talinako obuyinza kuteeka ku ezo injunction zonna nebyakola agende atuule nange n'abantu ba famire ettaka tuligabane. Kati bano ba tiimu RDC DPC RDC nebakubira DPC RDC nebakubira looya wange looya wa Kyamutima mugezi nnyo he is a fixer. Kati ne batuuza looya wange ebbali ne bawandika consent ne bagamba kati gwe kubeera Christine omugambe ayina emisango criminal matters okuwona criminal matters ze tuyina alina okukkiriza condition za consent eno. Kasi consent ne banyonyola ebyamazi biki ettaka government eyagala kulitwala ate nze navuddeeyo nentandika okuclaiminga ettaka nentandika okugoba abantu ate ettaka my sister yabadde alikozesa ate kati ndi mu kugaana abantu ba my sister okugenda kukozesa ettaka. Kati ne bawandiika consent naye nga favoringa Kyamutima. Kati ne tubeera mu ololo yanankubira n'agamba Nalongo kati tukoze tutya kati toli wano naye kati bano bagamba bwe bati naye nze bwe mbadde ndaba emisango ina mingi ebintu bizibu bigenda kutwalira ssente ate bw'onaasalawo nti omusango gusigale mu kkooti era ssente zijja kugendako nnyingi nze kyendaba kkiriza osayininge consent eno osigaze ng'okozesa akapaati k'obadde okozesa ne Kyamutima asigaze paati gy'abadde akozesa. Ab'amazzi ndaba ettaka bagenda kulitwala ba project. Kati nze nfube nnyo okulaba nti naawe project bagattako erinnya lye. Kyamutima yali yeregisteringa yekka nga the only sole beneficiary. Kubanga yalina ekyapa yali yakijjayo nga yakirina. So kati balooya ne banteekaawo ne ngamba tekisoboka ne ngamba ettaka n'abamazzi tebagenda kulitwala kubanga abamazzi tebaliiwo ettaka waliwo omufere ali kulibba. Kati ne tubeera mu olwo bwe namala abantu ne bagamba nti Nalongo gwe sayininga kukkiriza ekintu kyonna ekigenda kubeera ku ttaka eryo. Kati Nalongo ky'otangambye wali we bakusanga administrator general ne bakuggyako passport zo n'akasawo waddamu kubifuna otya? Baaga yali ku mmeeza nze nga ntudde emabega y'emmeeza. We wano waŋŋambidde nti ono bwe yayimirira mu mulyango n'ofubutukayo. Nafubutuka n'akasawo kange. Kati nkutegedde kati wano consent wano ogiganye nti sijja kubisayininga. Awo tubadde tulagaawo. Kati looya n'addayo mu kkooti looya ne baddayo mu kkooti ne baddamu ne boogera n'omulamuzi ate looya n'addamu n'ankubira n'ambuulira ebya consent n'agamba nti bagambye nti n'ebisango ebyo basobola okubinzijjako
nti nsobole okutambula. Kati bwe yagamba ebisangu nengamba kale kati enkeera ngenda kusinkana Embalala ntusinkane ndabe ekyo byogera. Kati enkeera nenvuga nengenda Embalala n'abinsomera nandaga consent nengisayininga. Kati kati olwasigala ne batandika kati awo pressure ate empya netandika ya kugenda mu bya water. Kati awo olwamala consent ate kati tugenze ku Ministry of Water. Kati mbali awo nga lawyer wa Kyamutima nga nkubira. Ngamba nti gundi aba Ministry of Water nti bayogedde naye ne boogera ne Kyamutima nti bayinza okukkiriza okuwaddingako erinnya lyange nti nange mbeere beneficiary nfune compensation nti naye kijja kusinziira ku mpisa zange ze neeyisizaamu. Nti ekyokubiri nti ebintu byonna projects eziri mu kibanja nti birina okubeera bya Kyamutima kubanga nze sibeerayo. Emyaka gyemaze Bulaaya sisobola kuvaayo nenclaiminga nti omuti gwa maama nti omuyembe gwa maama nti ebyo ebintu byonna baagala mbyesonyiwe. Bibeere bya Kyamutima yabeera nnyini byo. Yes. So ne baŋŋamba nti kati ne bakwatagana ne lawyer wange eyo period eyo bwe batwala nga tumaze okusayininga consent ne ba communicatinga ne lawyer wange gwe nali nina ne batwalayo land title mu ministry. Kati nali ndi awo nga lawyer wange ankubira nga ngamba nti aba ministry bangamba nti banaatera okutandika okufulumya kusasula compensation nti baagala tugendeyo tukole agreement. Nga mugamba tugende kubanga ebintu webituuse ebintu byali ebintu abantu abapoliisi okubeera nga bankubira nga banoonya ebisangosango obunkenke nowanika nga tension eri waggulu nga drones zajja wange emirundi 2 nga zisula mu compound. Akadrone akatono kalina akataala ka bbulu nga kasula manju nga drone nene ewuuma ng'enjoki ng'ejja nesula ne parkinga mu compound yange. Nebeeramu ku makya nebuuka bulungi nebuuka waggulu n'ogiraba ng'egenda waggulu ya church bwetyo. Nga bakunoonya ne ku drone ne bakunoonya mu bbanga. Adage. So kati nga tubeera awo nga n'abaana n'abarelatives abandiko ba steps bange nga bonna tubeerawo ne tubeera mu nnaku nga tukeera ne tutuula ng'olaba nga tuli kwekubagiza. Kati ne baŋŋamba nti Naalongo genda osayininga ebipapula by'abasajja babb'ettaka olifuna ettaka eddala bakkirize balitwala ofune emirembe. So nengenda ne bwentunula ku consent ate ne bwe nagenda mu ofisi ya lawyer wange nentuula naye nemutunuulira nenjogera naye ekintu nze manya nze saasoma nnyo naye manya nendaba nga waliwo ekitali kituufu
nina okukola ki okukireka okwewaayo kati nga sinasayininga omutima ne gunnuma kintu kya maama wo we wakulira kibeera kizibu nengamba kangende mu equal opportunities ndaba oba basobola okunyamba bano abantu bengenda okusayininga nabo agreement yaki nengenda mu equal opportunities emirundi egiwera tebampa attention nenvaayo nengenda Makindye wa RDC waffe okumunyumiza ku drone mu lugya lwange nze omuntu atali politician omuntu atamanyi atayimiriranga yadde ku kkubo nenkola lwale ewange wabeerayo drone zitya kati nga ngenze nekumusaba anconnectinge ne minister wa lands ngende njogereko naye kubanga n'ab'ekibuli nabo baali bankubira nti ndinayo nti waliyo fayiro zibanjagala ngende nkole statement engamba fayiro zavudde Kanungu nezituuka ekibuli kwegamba ng'omutima naye kwegamba nga neebuuza ebintu bingi kati nengamba kansooke ngende wa minisita Mayanja RDC nangamba RDC we Makindye nagamba nja kutwala nakubira mu office ya Mayanja nakola appointment nagamba enkeera ngendeyo yantwale netugende mu office ya Mayanja olwatuuka mu office ya Mayanja nagamba nti ngenda kusooka kwogerako ne lawyer we munyumize ekizibu ekindeese kati nali nkyayogera n'oyo nga twatuuka ne RDC ndi kunyumiza oyo omwami bamwita Brian lawyer wa minisita Mayanja ng'omusajja ajja ng'ayambadde uniform ya papo nga RDC we Makindye agamba bakuwe breakfast naalongo bakuleetere ebyokulya nentunuulira omusajja yali wa brown ng'ayambadde uniform nagamba nze sirya ku makya RDC we Makindye agamba funa kyona kyolya gwe enda oleete funa kyona kyoleeta naye ng'alina kulya nemugamba nze nga sirya ku makya nagamba genda omuleetere wakira ekikomano genda wakira omuleetere Rolex nemugamba sirya chapati nze ndi mukadde kati awo waliwo ekyaliwo kyekyali kirina okutambula ng'otuuse awo yes kati Brian natukolera appointment ewa minisita nensinkana minisita that very day around 3 nabeera mu office mpaka around 3 minisita nengenda nenjogera naye nemunyumiza process ye Kanungu nga bwetambudde nemunyumiza meetings ezibaddeyo nga my sister abula eza administrator general nemunyumiza meetings ezabadde mbalala nemunyumiza abduction nemunyumiza consent nemunyumiza agreement aba ministry of water gye baali bampitira gundi minisita n'agamba nti sirina kusayininga agreement eyo
Minister Mayanja n'agamba sina kusayininga agreement eyo kubanga ekyasooka ettaka sinalaba baaya agenda okugula ettaka. Ekyokubiri simanyi price gye bagenda kugula ttaka. Ekyokusatu teba opening boundaries. Teba valuing ttaka. N'agamba lawyer n'amugamba ebbaluwa nga bw'alina okumpandiikira ebbaluwa enkeera tugitwale mu ba anti-corruption unit. N'agamba genda enkeera jangu otuule ne lawyer akuwandiikire mumale ogisayininge mugitwale. Ate lawyer yanzikiriza, lawyer yagaana. Kati lawyer n'agaana nemukubira enkeera n'agaana. Enkeera ate RDC we Makinde n'ankubira ng'ayagala kuntwala Mutungo kungulira kyennyanja. Tosese oyo yena yali akwesibyeko. Tosese oyo yali akwesibyeko ate lya Rolex ate kakati enkeera nti ate lye ekyennyanja. Ekyennyanja ky'Emutungo nali nkiriddeko n'engamba nedda. N'agamba n'okutwala enkeera saawa bweziti ngenda kukubira nkupiikinge nkutwale Emutungo nkugulire ekyennyanja ogenda kukyagala. Ate nze sijja byennyanja. Okuva Abanyarwanda lwe baafa nze sijjangako kyennyanja. N'ensirika Saamunyega brother wange yaliwo, nali maze okunyumiza ba brother wange natambulanga naye nga system tumaze okugiraba. Era bwe yankubira nali mutadde ku loud speaker, brother wange n'awulira nga anyinvitinga ne advertise y'ekyennyanja, brother wange yakwata ku mumwa. N'agamba naye Uganda tulagawa. N'agamba bano abantu basazeewo kukutta. Bali mu kugezaako buli ngeri yonna buli kakubo konna bakagezezaako. So kaakati tudde wa Mayanja ne nkubira driver nkubira gundi lawyer agaanye. Kaakati nga RDC we Makinde nga nkubira nga ngamba yankoledde appointment nsobole okumiitinga minister one on one munyumize buli kizibu kyange kyonna ekintawaanya. Ne mugamba minister yaŋŋambye nti lawyer ampandikire ebbaluwa egende mu anti-corruption. N'agamba minister asobola n'okukubira abantu corruption direct n'akukolera appointment. Wekkiriza jangu omumeeting one on one. Enkya saawa 3 beera ng'oli wano kubanga nina meeting naye njagala asooka kulabe nga tetunagenda mu byaffe. Saawa 2 nali ntuuse Makindi. Kaakati no tutuuse mu ogw'omusanvu guwedde tugenda mu gwa 8. Appointment y'ogwa 8 nga gutandika aba ministry banoonya buli saawa baagala mbeere nga ntuuse nga kusayininga ebipapula byabwe. So RDC nga nkolera meeting ne minister. Nga ntuukawo lwe ntuuka nga amasimu ate baganzijjako nga bagatwala nabo. Nga ngaleka eyo mu office wa RDC Makindi. Nga banteeka mu room, waiting room nga nkuuma n'abantu abalala. Nga police ejja. Nga bagenda mu meeting yaabwe. Nga minister tanajja nga bampita. Nti oyo omukyala aliwa nti Jolevi. RDC Munyarwanda ayogera Lunyankole. Nga anyingiza mu office ye. Nga ngamba nti lawyer wa minister wagambire nawe.
Nti sinayogera naye. Nti genda wali nti bali wali mu restaurant nti genda wali mu restaurant mu maaso wali awo nti wali nti turn left nti oyogere naye nga nsanga abasirikale bonna banyonta nga bali mu office ya RDC nga nzirayo nga nfuluma nga mpikinga baga yange nga mpikinga abaana be nali ngenze nabo ne brother wange nga tugenda mu restaurant nga nsanga mu lawyer nga agamba nti Nalongo ntoze nti tuli wano tutulya mmere nti mutule babawe emmere nga ngamba nze ndi mukadde sirya mmere ya mu restaurant nti temulidde angamba tetugenda kulya nti naye RDC abadde ansindise nti nzije nkulabe anti minisita jja nti tofaayo nti minisita jja nti tugenda kwogera nti ebbala tugenda giwandiika nti by tomorrow nja kuba ngimaze ntegwe nga era nababuuza nga anyimiridde saatuula bagamba tutuule naye tetwatuula nga nziramu nga nfuluma nga nzirayo mu office ya RDC nga ntuula nga minisita ajja nga bakola meeting yaabwe ng'eggwa nga bamala nga minisita ng'agenda ng'atuula mu mmotoka olwamala okutuula mu mmotoka nga bajja nga bampita mu ruumu mwe nali oyo omukyala aliwa gwe jangu ate minisita akulese wuuyo genda ku mmotoka oyogere naye ontegeera nkuwulira bulungi nnyo nkutegeera bulungi minisita genda ku mmotoka genda wuuyo genda oyogere naye kati nga abaana be nagendanga nabo bambeera abaana babende tebanvaako ne brother wange ero lwafulumanga nabo nga bangoberera nga tugenda nga tusanga minisita aliriddawa minisita simulaba abapoliisi 3 bayimiridde emabega y'emmotoka ya minisita abapoliisi 2 bayimiridde ku passenger in front of minister's car the other side waliyo abapoliisi nabo bayimiridde ate minisita aliriddawa kati RDC ng'ayimirira ku mulyango gwe ng'abeera agamba gamba nawe aliyo mu motoka gamba nawe kati nze ng'anyimirira ng'angamba abaana bange ngambagamba osobola otya okwogera ndi mu kutambula ng'angamba osobola otya okwogera ne minisita ng'ali mu motoka munda oli wabweru nze ndi wabweru kaakati nga ntuuka opposite minister's car minister's door nga ntuuka ng'anyimirira mu maaso g'omusirikale nga mbeera I humbled myself emikono gyange nengihambulinga nendinda ekiddako naye neŋŋamba sigenda kukwata ku mmotoka ya minisita tekwatirwako kati nga babeera awo nga beetunuulira nga baana bantadde makati nga banoonya we batandikira ab'amawulire bali mu restaurant ne lawyer bagenda kukola amawulire balinze akasimu kokka oba balinze ekibwatuka kibeerewo bajje bakwate amawulire nze nga nyimirira wali nga nehambolinga nga mbatunuulira nga minisita aswala yekka era nkyogera nga minisita Mayanja waali ndikigamba buli munnayuganda yenna kubanga nali musaamu ekitiibwa
nali nagendayo lwa kumusaamu ekitiibwa naye ekintu ekyabaawo ekyakolebwa mpozi ye nga akinnyonnyodde bulungi naye I will never ever be convinced nti musajja mulokole ate ayamba bannayuganda bwe baaswala yaggulawo olugi n'agamba watuuse omwana wamulabye anti namugamba omwana akuwandiikirira ebbaluwa kaakati mulabe okole naye program muwandiike ebbaluwa ogitwaleyo ewa mwami Isoke naye namuwa gaapu naye kati wano ku mmotoka ki kyolowooza kye baali bapulaninzeewo ku mmotoka kye baali bapulaninzeewo kye baakola mu meeting abasajja be nalaba nga balina DPC we Kabalagala baapulaninga nti bwe naasimantuka eri mu nenzija ku mmotoka ya minisita nkwate ku luggi lwa minisita ndugulewo nga ngenda kwogera naye baali bagenda kunkuba amasasi nkola amawulire as a terrorist yalumbye emmotoka ya minisita kuba mbadde ndaba awo bonna beewadde ebifo bali bakulinze balina n'abamawulire naye mukazi gwe ng'owunya okufa nze olaba maama nze olaba essimu eyange ebeera bize siteera yadde okumala eddakiika 15 ng'essimu tewannaba waginterrupting naye nagitadde mu don't disturb mutuufu mpulira ebintu bye wayitamu kyali obvious kati mu ruumu bampita to identify me mwalimu abasirikale banyonta bonna nabalaba RDC yampita nabatuuka saatuula teri kye yambuzako ebintu nga 2 n'agamba ngende mu restaurant mu restaurant abavubuka abaalimu ne ku ssaawa n'abalala bwe mbasanga mbalaba mbamanya the shapes of their heads abaana bato nga bali ku masimu baali b'amawulire baali baagala kukola amawulire kubanga ekanungu nabalema mirundi 3 embalala nabalema bantu 2 military ne gundi ne flying squad CPS nabalema nabagamba location generalimu ate nga saalimu ne basangayo abantu abalala nabo ne babakwata nga banoonya buli kubo lyonna lyaku nga libalemye kati ne basalawo ku risking that kind of risk kubanga bamanyi ekya minisita kyo kijja kukola amawulire no wano teri asobola kugulawo olugi lwa minisita okujjako ng'obeera mutemu tewali asobola kiwakanya ekyo ate jjukira walina enkaayana z'ettaka abajja kugattawo nti owaayi omukazi abadde n'ebyettaka abadde abba ettaka minisita yali mulemesa kati n'agenda atte minisita yes ntulira so kati awo bwe twavaawo olunaku lwe baali bagala kunkuba amasasi wa minisita saddamu kufuluma mu nju natula mu nnyumba yange ne meditatinga abantu nga bajja bansanga mu nnyumba yange nga bwe basindika drones zaabwe zinchekingako ne zigenda
ddala owange wabeerayo obwana oluusi abantu baleeta obwana ne babutuulawo ndi na compound nene abaana baagalawo balinawo bavugawo obugaali bakola buli kimu nabateerako nalindi nawo n'abapangisa abazungu nga balina abaana nga kadroni kamu omwana wa driver wange n'akakwata n'akateeka mu service quarters netukagalira mukamala mu nnaku 2 nga tukagalidde nako nga kali mu kkomera etwamala abaana neŋŋamba bakajjemu lwe bakajjemu ne bakatuusa mu lujja nga abaana bakazanyisa kabuuka bubuusi ne kagenda naye okuva ew'amayanja nalaba nti mu Uganda tewali buyambi tewali bwasirizo kita abantu bali just desperate okulaba nti bayiwa omusaayi mukama kyandiize kimala kansayininga ebipapula nkomewo e Bulaaya nembisayininga nenkomawo mukama Katonda kati lyettaka bagenda kulikutwalako wali balekera balitwala tebasobola kulitwala kubanga bwe twagenda okusayininga batuyita ne sisita wange omusajja n'agamba nti bwe mba nzikiriza nkoze bulungi okujja bwe mba nzikiriza okusayininga ebyo byonna bye babadde banteekako ebisango bagenda kubinzijjako ngenda kubeera free woman ekyokubiri bwe nakkiriza terms and conditions zaabwe ebintu byonna bajja kubingondeza bakole nange bakkiriza okunteekako nange mbeere beneficiary nange ngenda kufuna share yange eyakyo eya compensation naye ku compensation eyo nze engeri gye saagala kutunda era ngenda kusigazawo akapaati akange ndina okukasala ku kyapa naye oli ayagala kuviirawo ddala kati bwe nakkirizagana nabo nti compensation bwe banaagimpa bagenda kwogera ne lawyer wange ye agenda kukomawo ambuulire bwe nakkiriza terms and conditions zaabwe nembawa ssente ze baali baagala ekyapa bagenda kukimpa ngenda kugenda nakyo ng'amaze okusayininga kati era ne bagamba nti kusayininga esente zonna tugenda kuziteeka ku akawunti emu joint account mu manya gange ne sister wange tebaagala kuba beneficiaries abalala era baagala ekyo nkitegeere bulungi siddamu kusika muguwa kati nde nensirika busirisi kati ne batwala lawyer ne bagenda ne beekubagana naye lawyer n'aŋŋamba nti abasajja bazibu naye abasajja bagambye nti kasita nsayininga ebisango byonna bagenda kubinzijjako bigenda kuddamu kubeera na musango gonna ogusinziira ku ttaka lya Kannungu sigenda kuddamu kukola ki kufuna buzibu oba kulwana n'ekyamutima era n'ekyapa bagenda kukimpa naye omusajja agambye nti ku compensation yange nina okuggyako miliyoni 10 nzibawe nga nziyisiza mu lawyer wange yagambye tasobola kwogera nange nti ate
nti compensation agenda kujanguya feba agenda okusasula okusooka okusasula mu district yonna. Expedite the compensation as quickly as possible. Yes. Kati nze engeri gye nali namanya dda nze ng'omuntu Mukama nga bwe yankola ng'amanyi nti waliwo omuntu mu gavumenti ali mu kubba ettaka lyaffe. Kyamutima yamuwa information yonna n'amanya nti taking advantage ettaka ali kulitwala yamala aliguze gavumenti. Kati era tekyambeera kipya. Nagamba lawyer nti nze siina buzibu bwonna. Abo abasajja kye bakola bakimanyi. Esente zaabwe. Taagala sente zaabwe. Oba ayagala kutwala miliyoni 10. Oba ayagala kutwala miliyoni 2. Ne bwe ziba 3. Ne RDC we Makindi nali mugambye. Ne bwe ziba 3 bazitwali. Naye baleke kumbonyaabonya kuntulugunya. Oba agambye kunzijjako ebisango. Oba agambye kumpa ekyapa kyaffe ekyapa kya maama wange. Bagambe batwale sente zonna ze baagala. Lawyer n'agamba kati Nalongo miliyoni 10 ozikiriza. Sisobola kulamuza. Ng'esente be bazirina. Esente zaabwe. Batwale sente nze banzijjeko ebisango. Lawyer n'agamba nti sente basooka kuziteeka ku akawunti yo. Nemugamba teeka tolowooza ebintu byange byenkoze mu Uganda miliyoni 10 zisobola okunsengula mu Uganda. Ettaka e Kanungu nsipendinzeyo sente meka. Amafuta gokka petrol n'emipiira gye nguze okugenda e Kanungu tezigenda mu miliyoni tezisuka mu miliyoni 10. Nze sisobola kugamba nti ngenda kugaana kubanga ne sente simanyi oba bagenda ne sente oba weeziri oba kinaye bo bakole ekintu kyabwe nga bwe bakyagala. Nze banzijjeko emisango. Nze banzijjeko buli kufuru yonna gye banteddeko baginzijjeko nange neeyagaleko ngende mu katale ngende ku bucha nchuzinge ekifo ky'ennyama kyenjagala ekinsanyusa. Kubanga nali sisobola. Kati lawyer n'addayo. Yayanzijje mu luumu mwe nali ntudde nanzizayo mu luumu mwe nali ntudde yasooka kuntwala wabweru ku balakoni ebyo n'abimbulira ku balakoni kati nanzayo mu luumu ate n'agenda mu luumu ndala. Kati tumala ne batuyita. Tugenda ne tutuula ne bayita sister wange yali amaze okutuula nga ateredde bo nga baatudde dda nze nga bankukusa nga abakukusa omusibe ate nga yakola obutujju. Kati ne bantwala mu luumu ne bangamba ngende ntuula eri mu koona. Ne ntuula mu koona ne banteeramu akatebe kati ne batandika okukola agreement zaabwe. Ne batandika okubala sente. Esente ne zibalema. Zaagaana oku adding up. Zaali sente nnyingi lwaki tebaafuna ekyuma? Enkeera ne bagamba tukomewo. Enkeera ne tukomawo ne babala sente esente nzigaana oku adding up. Ne bagamba ekirala kye bazudde basazeewo tugende tugulewo accounts buli omu aleete
individual account ye individually. Nituddayo sawa 12 netufuluma mu kizimbe kati enkeera netukeera ku kyamutima n'agenda kugulawo account. Nze nenkeera mu ba equal opportunities. Nimbagamba abasajja batubye banzibye ettaka lya maama wange munyambe. Bono benjogera nabo bantadde naku byenjogera mu office yaabwe eri mu ministry bali mu kubiwulira. Kamba abasajja bali mu kunsayiningisa bintu naye bali mu kutuba. Muganda waffe tamanyi, muganda waffe mukadde, muganda waffe akuze naye abafere batubye banange munyambe. Nga lawyer wange eri ali mu kunkubira oliwa aba Mr. Niwagira nkubidde angambye otuuka saawa meka. Kati aba equal opportunities nabo nga they were just ignoring me. Awo nvaawo mbuuka mu motoka ngenda ntuuka mu Ministry of Water. Nga basoma ebintu byabwe bye bawandiise nga baleeta ebipapula nga tusayininga nga nfuluma nga ngenda. Tiketi yange nali nagigula dda nga nzonga nayo. Nga ntandika kutegeka waka nga ntandika kutegekera baana bange nga mbeera mu kukubagiza nga ndaba buli kimu kyonna kigenze amaka ga maama bagatudde. Ate nga bwe ndowooza ekyo kye bagamba nti punishment gye bampadde nti ndina okuziikula amalaalo ago ngagyewo. Kati nga mbeera mu kikubagiza bagamba malaalo abantu abaafa mu ttaka tulina okubajjawo. Kati nga nziramu ebyo ate njagala kukomayo Bulaaya kati byonna nga bimbuza emirembe naye nga ngamba nti kansooke nve mu Uganda. Ebirala onaabiraba obulamu we buli. Kati munnange ngamba simatuka bwe ntyo. Era ne bwe namala okusayininga drone era zaabeeranga nga zijja zituula ku nnyumba. Naye aba State House tebaakuyamba ku byazini oba kubanoonya okuba oyogereko nabo kubanga bano abasinga balabika gye baavanga abasinga. Aba State House bankubiranga essimu nga tunaatera okusayininga bankubiranga essimu ez'okumu okumu nga ziriko oba 0141 or something. Namba nali nagisavinga nga bankubira amasimu ag'okumukumu byonna bagamba ebitakwatagana. Nga bakazi bankubira bangamba bitakwatagana. So tewali kuyira mu gavumenti yonna. Olunaku lumu emmotoka yali wange mu compound nga baze kunkwata. Abalala bali mu kunkubira amasimu nga bali Kampala. Omuntu yampa essimu ya Prime Minister n'emukubira. Essimu n'eyitamu n'agikwata. Nemugamba maama wange nkukubire ndi mukyala mukulu. Naye ndi munnaku maze ennaku 21 nga ndi mu kisenge n'eggalidde. Naye ababbi b'ettaka criminals kati banoonya bali mu luggya lwange nti balina warrant of arrest. Simanyi gye bantwala bagenda kunzita. Nyamba.
ombuulire wensobola okugenda nfune security ne guidance banyambe abantu baagala kubba ttaka lyaffe. Nangamba ntukubira 99. Nagamba ntukubira 99 ndi mu meeting. Kati secretary we nankubira. Ne munyonyola ekiriwo n'ennaku ze nali maze nga abapoliisi baanoonya. Secretary we nakubira DPC we Kabaragala. Nagamba bajje banyambe bantaase. Bano aba radio calls zaasikanga essimu yange. Nga byenjogera byonna babiwulira. Era olwayogera ne DPC we Kabaragala. Bagamba omusirikale agulewo gate mangu. Omusirikale bamugamba agulewo gate, omusirikale wange nagulawo gate e Bukasa, ne bafuluma ne bagenda n'emmotoka yaabwe. Naye era ne DPC we Kabaragala teyajja kubanga yali amanyiganye nabo. Yali amanyi nti abaliyo, yali amanyi ekigenda mu maaso. Yali amanyi ekigenda teyajja. Netabanja namukubira ensonga zange teri yali atazimanyi. Bwe natuuka wano namuweereza message nemuweereza ki agreement ekyo kye bankozesa. Nemugamba kyonna ekiri mu kukolebwa. Ekyantuukako mu Uganda. Nteekwa okukirondoola kubanga kati nawonye namaze okutuuka wano ne reportinga ku poliisi nembulira poliisi ebyantuuseeko nembulira poliisi obunkenke bwendiko. Poliisi ya UK. Era eya Britain. Era bansuubiza nti bajja kumprotectinga. Sifuna kweraliikirira mbeere mukaka munywa amazzi. Teri agenda kunzitira wano. Naye ngenda kunoonyereza buli nsonga yonna eyantuuse ku bintu ebyantuukako mu ggwanga lyange. Ngenda kuwandiikira ba World Bank. Njagadde okukutegeeza nga sinakola nsobi yonna ewa pulezidenti w'eggwanga. Njagala okimanye nti ngenda kukontaktinga aba World Bank. Kubanga government erimu ekintu kyonna kya government nga kirimu omukono gwa World Bank. Sisobola kusimatuka okufa kwe nasimatuse. Tebasobola kuyisa muntu nga bwe bampisiza. Kitegeere bulungi munyambe mudde mu nsonga zange gavumenti reversinge protest nga bwe bagikola banoonya gavumenti evaliwa addeyo okutaka banoonya abasaveya ba opening boundaries manye ettaka lyaffe weriyita abatunda abagula bonna abafunye compensation bonna mubamanye ng'esente tebanazonoona. Nze ebintu ngenda kukola ki? Ebintu ngenda kubisaasaanya ensi yonna emanye nti abantu banzibye ate ababbye ettaka lyaffe ba RDC bekanungu. Nga beekubaganye n'ababbi abafeera abatta abantu mu State House mwebalize nabalabye. Prime Minister tanzirangamu. Nga sinajja wano mu Bulaaya nali ndina edduuka mu New Taxi Park. Nga ntunda bintu accessories z'abakyala. Abakyala ab'ebbeeyi bonna baali bamanyi. Olw'akadduuka kange. Kati nenfuna contact ya Naomi Kabashalira nemukubira nga ndi wano. Nemubuulira nga bwe bampisa. Nakubira deputy RDC we Kanungu. Bamuyita Rugaju Gadi. Namugamba mwami Rugaju mbadde nsaba ku namba ya RDC we Kanungu.
nga yandeka ku line n'agamba waliwo omukyala nkubidde okuva UK. Omukyala agamba nti yagezaako okufuna letters of administration naye mwamublocking ate mwamuyisa bubi nti temwamuyamba ate ettaka lye aba Minister of Water baalitutte naye tamanyi nga bwe baalitutte. Deputy RDC n'amugamba nti mukama wange nze ebintu by'omukyalo oyo era omukyalo oyo ndowooza namulabako mulundi nga gumu oba mirundi ebiri namugamba ajje mu ofiisi yange naye teyajja. Naye okusinziira ebintu by'engeri gye byalimu ssente nnyingi nze nabirekera mukama wange saayagala kusika muguwa ne mukama wange. Era kubira RDC yaba kunnyonnyola kubanga ekintu kyali kinene. Aka audio nkalina ngenda kanoonya ku simu yange na recordinga just amaloboozi ng'agamba Naomi Kabashalira. Kati Naomi Kabashalira nali mugamba akole investigations ezikwata ku World Bank, esente za World Bank za project ze Kanungu zatambula zitya kubanga ali ku kakiiko. Naye tanziranga mukunkubira simu ya Denege ne bw'omukubira takwata yasirika. Kati ekitegeeza omuntu ayatwala ettaka lyaffe tadibwamu. Toyina message gy'omutuusaako. Yatwala n'atwala ne kiggwa. Ne bw'otuukirira ani alina okusirika? Nze noonya muntu omu yekka gwe manyi mu Uganda ng'abanga akyali mu gavumenti y'alina okunziramu ekibuuzo kyange ye Mwami Museveni. Mu Uganda ani asobola kugula ettaka nga tatudde ne baaya? Ani asobola kugula ettaka nga teririiko bannannyini lyo ate n'asasula n'essente? Ani asobola kugula ettaka nga tamanyi boundaries omulamula guyitawa? Mazima. Ensonda eririddawa? Oli neighbor akoma luddawa? Ekyokusatu, ani asobola okugula ettaka oba lugoyi mu dduuka nga tomanyi bbeeyi yaalwo? N'oleeta essente n'oziwa omuntu nga tamanyi bbeeyi n'ogamba ssente ziizino mpa ekiteeteeyi nze ngende nga tomanyi kya ssente meka. So nze nina ebibuuzo nsaba omuntu asobola kuntuusiza message ewa Mwami Museveni. Abantu bonna ngenze mbasinkana naye bonna nga baagala kunkolako bukozi bikolobero. Njagala nsinkanye Mwami Museveni annyonnyole omuntu ayagula ettaka lyaffe alyoke ayiteekeko pulojekiti y'abawoota ye yalibaguza yaani? Ayalibaguza yaani? Abawoota baaligula ssente meka? Baali valuwinga tebaali valuwe bwe baba nga baali valuwinga na sayininga luddawa? Signature yange kweri oba teriiwo? Nali ndina letters of administration oba nali sizirina? Ebyo byebintu byenjagala mu nnyambe bisobole okutuuka ewa Mwami Museveni. Nalongo ensonga zonna nziwulidde, nja kukolako Mukama Katonda ky'anansobozesa. Emboozi eno okugitegeera n'okugimalayo okutuukira ddala
ku kifaananyi omukyalo ono kye yampa ng'ateebereza nti kirabika omusajja gwe baaleeta n'eddoboozi lye yawulira y'omu atera omumusindikiro yali amusindikiddwako era bwe yajja mu Uganda ng'onazze okumutta yamuwona atya nabagambye emboozi tujja gikwata mpola mpola kubanga nze kagikola saagala kuwaayiriza saaliyo njagala ng'omuntu bw'aba mpadde obujulizi n'ebiwandiiko ate ebyo nibyo sibateereddeeko nze mbisigaza mu database nti Justin Case bw'agamba nti ekyapa ngenda okubaleetera story nga nagiyisizaamu nga ndi mwekakafu nti ebintu ebyo byonna abirina ebifaananyi baani abaali bamugoberera abagezaako okumutta audios amaloboozi ge yakuba meetings n'ebirala byonna nga nindirira nange buli enkola story nfuna abanjigga nga nindirira oyo ayagala okwenneefuulirako omugezi ate tukole enkola eyaffe ey'abannansi nyongera okubajjukiza mwenna tinze nga munnamawulire kinkakatako nga mmaliriza bw'obaako ekintu ky'ombuulidde nga toyagala identity yo njogere nfa nayo gwe mulimo gwaffe we must keep the identities of our sources munnamawulire tajjaayo source ye ne bwe ba gavumenti nnamba nga yeyagala okumunyigiriza n'olwekyo mbasaba mwongere okujja ku mukutu guno nze sitole zammwe njaziwaayo awatali kutya awatali kuwaayiriza naye jangu ng'olina obujulizi nga tolina kyogoba mabega kubaako gw'onyigiriza kubanga abantu wano be balamuzi bajja kukujaajinga oba bajja kukuyamba okusobola okwetakkuluzaako obutemu n'obukulupya obuba bukuyinze mu kaseera ako kyekiba kikuleese mu mawulire yenze Kankaka Emmanuel Peter n'ekitundu kino ekyokubiri bwekityo bwe kiwedde nyongera okubasaba bino mubireke biflowinge bijje eno bw'oba olina story yonna ojja kuyitira ku 0702 841 599 ye namba eya WhatsApp mbasiibudde ate tujja kugyongerayo story kuba bikyali bingi bigazi okusobola okubituusa ku lunaku olwaleero lwe tuzze okubaweereza mweraba. Blood on your